dola tulina trillion dola wa gold agwa ali wafe trillions 12 kati njagala okwate trillions ezi 2 ozikyuse mu za Uganda shilinga dola ya 13 mu lukaga luza tufuna sente mmeka tuba tukyayina amabanja naye kakati ejja kumbuuza okay ebyobugagga tuba tubirina lwaki Museveni tabitunda n'asasula amabanja ebyobugagga bino Kyagulanyi yabisiba mbaddiremu His Excellency Kyagulanyi ebyobugagga bya Uganda biteekako embago yensonga lwaki abagamba ndinze nteekako buteesi signature statement ya abantu agikozesa nnyo naye abantu abasinga temukitegeera yabagamba sente manyiwo weziri naye mulina okumpa olukusa nteekeko signature ateekako signature nga president wabula yabisibanga munna Uganda bana Uganda okwekalakasa kutubadde mu Amerika Bungereza wa kati batuuka ne bagamba bannansi omanye ebyobugagga bino si bya Museveni lwakuba yakulaga nti bibye ebyobugagga byaffe bannansi kati ffe bannansi wetwekalakasa bano bawuliriza witegera bawuliriza kati bamala okuwuliriza babisiba kati bamala okubisiba kati still mwina okudda mpaka nga mukanyiza His Excellency Kyagulanyi wakkiriziganya ne Museveni n'agamba nti okay mubisumulule basobola obisumulula Museveni n'asayininga nga president naye wabanga tannakkiriziganya naye tebasobola kubisumulula kati yo statement gyakozesa eyo era muna Uganda gwe nabagamba unategera police zino kigenda twanguyira ekintu kino nkyovoola banwana nnyo muve mutegere police zino wezikola kwa police zino zisobola okufuizinga ensi ne yavola onaku waliro ogende Sudan n'otwala dola 10 bakuwa bando ya sente bweti South Sudan bakuwa bando ya sente bweti okujusa dola economy ya Sudan bali mujikuba kujiteeka ku ttaka once upon a time mwawulirake wa Mugabe ng'abeerigizaako nti okugula omugati walinga ng'osindika wilibalo ya sente naye ng'ate Mugabe naye yali ayina gold eno teke bagikozesa batya bano bafreezing ebyobugagga yes Brian Zimbabwe kati omuntu wakugamba nti abazungu toyetaaga abazungu toyetaaga oyo musiru oyo akolera Museveni tosobola kukyusa government yonna wano mu Africa nga toyina muzungu sina Africa yokka bakugamba Australia Bungereza esalawo kwani anafuga okitegeera kugambye wena tunuli abantu batano kwawo inofuna komu nayo inokakasa nti ona amachinga neki ne police eno gyolina amachinga nayo okitegeera kati wabata amachinga abagenda kuteekamu olutalo kati olutalo luligenda maaso mu Burkina Faso bajja kulwana paka kuwulira bubi paka Ibrahim Traore wanakkiriza tinze mu police ya France okitegeera bajja kulwana paka kuwulira bubi akati fe advantage je tulina ntife tulwanira mu police yenyini je tusangawo democracy and human rights ke kalulu n'okwekalakasa protest vote nakugambye gwe muna Uganda gwatamanyi protest vote kye kitegeeza naye Museveni akimanyi Museveni amanyi protest vote akimanyi okitegeera amanyi protest vote agimanyi era ensonga lwaki agirwanyisa kati atandikiddewo atambuzaako n'ebigera sinkana abantu esawa eno azungira mu Buganda mukamu azunga oyinza ogamba Uganda ekoma mu Buganda Museveni amanyi protest vote ate akimanyi nti Abaganda bebasinga omwetamwa akimanyi nti Abasoga bebasinga okumwetamwa Buganda ne Busoga bebakyusa system mu Uganda then zino kingdoms endala other regions bongera vibe mu kintu esawa eno nga His Excellency Kyagulanyi ayina Busoga ayina Buganda nga nankola atandise gipenetratinga ayina northern region. Just watch the space. Ekigambo kiri protest vote. Protest vote nkugaye Museveni akimanyi. Democracy and human rights mu ebiri. Gwe muna Uganda okola event says event esooka kalonda. Egwa mu democracy. Neka stozira banga aziblockinga bwati. Tetulinayo kalulukala kekana akasembayo. Kekasembayo. Okitegeera? Kekasembayo ekitakuluyita kulimba.